Chairman Ntambi aina share e si yekka n'abalala aradiso oyo yenyini oyo gwotudde naye kumpi aina entaawo kumpi ne Kano Ikiriza ontegedde bulungi nze sitya ggwe ntya Katonda nze nyina endagaano za kitange wano bwe baalaba ndowooza nga nze nsingamu amaanyi baleeta Kano Ikiriza by then yali Kano nankwata nankuba ku pick up chairman ono yaliwo tewali obeya we yali aguze wabula abantu yabakola ki yabagoba bugobi nze RDC ono mwami kya muzigita naye natuuka mu ofisi ye kennyini yanneegambira maaso ku maaso naŋŋamba gwe omaze ebbanga ddene nga tolina mu kibanja nja kukusiba ebyafaayo tubiina mutusaasire tudde mu bibanja byaffe tukyalina maanyi ga kubundabunda n'abaana ababoola. You are guilty or you are a suspect of causing malicious damage to property. N'olwekyo omwami oyo Andrew akandwanaho sebo DPC omusajja oyo mukwatirewo kaakati. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.